kati Mukama Katonda alina ekisiikirize kye yatuwa mu babaka mwe tubeera twegamira ebizibu byonna mwe tubirengerera bwe kuba musana bwe tugwegama bwe bankuba nayo ne tuba kwegamba nga tulina we twewogomye we tusinziira okuwulira ebyeno n'ebyeri n'okulaba ababuzaabuza abantu byonna obisanga ku leediyo eno ey'ababaka eyavaayo ekuba omubala gwayo ogugamba nti amazima galituwa eddembe. Naye ebiro bino bwe mpulira gano nagali nze ngawulira mba nina okugabatuusaako abaliwo bagawulire. Obubbi luli twajja ne twogera ku butemu ekyoto musawula kiri ekiwedde twayogera ku mukwano nasumulula omugugu gw'omukwano obutemu obuli mbaagalana ababiri nga mbadde mutandisa okwagalana naye oli n'akuba munne ennyondo n'atema munne ekiso n'awa munne ebito olw'ekintu ekitono ennyo naye ne twebuuza nti tetunyumirwa tetwegomba bajjajjaffe akugamba nti mu bufumbo tumazeemu emyaka 9 tukutte 10 nga bali awo beetunulako obwetunuzi wabula nga yo likodi weeri eyo ya myaka nga bakyayagalana agambye nti okufa kwe kulitwawula gwe mugugu gwe twaleetawo ku kyoto muzawula kiri ekiwedde. Kati nzize n'omugugu ogw'obubbi obuli mu nsi yaffe, obubbi obuli mu bantu baffe, obubbi obuli mu bikolwa byonna bye tukola. Bannange tutunulira abantu gwe bw'oba ovumirira omubbi ate nga naawe oli mubbi oba ng'olina kyokola ekiraga abantu nti olumirirwa ebintu ebiri mu Buganda ate n'olaga obubonero bw'obubbi. Kino nze nkyogera nga Haruna saagala oli aveeri agambe nedda kubanga ekintu kasita kituuka nti kitandise okutambula tulina kye twagala okwetaasa. Naye ng'obubbi buno ate butukutuddemu nnyo. Abantu balina ebigendererwa byabwe, tebalina bigendererwa bya mwana asaddaako anca, tebalina bigendererwa bya Buganda engeri gye bagenda gisaanyaawo, tebalina bigendererwa bikolobero bitukolebwako mu nsi yaffe obutale babwokya, tebalina bigendererwa abakadde bagobwa ku bibanja, tebabirina ebyo byonna ebigendererwa wabula Buganda babufuula bwanfuna boli essanyu lyabwe. N'owulira abantu abatandika leediyo ababaka abantu bonna ne bawulira ate Katonda kambabuulire yawa omubbi gwayogera kati ne bw'oyogera amazima oli agamba n'agenda baba n'olulimi. Kino mbagambye nkyogera nganze era yagala okukivunaana nga nkyogera kajja akivunaana enze oyo gwe nnaaba nkoonyeeko kubanga tuli mu kuyiwa musaayi si kubba senti z'abantu zezoonoonye emirimu gino gyonna gye tukola abantu ne batandika n'agamba wa naye ate abantu temukoowa paka nga okununula kutuusa okw'ensi yaffe bantu babbibwa ne babba miliyoni naye kiva mu bukujegawala naye n'owulira tibalukanda banda babbi balukanda manda babbi abantu babbi zeneewunya ffe tukaaba wano muleete yaako 10 naye emitwalo gye bakutte nga babba abantu mu ddoola bannange nga tewaliiwo kikoleddwa. Tubabuulidde emyaka ffe twabagamba tugenda kuggyayo buli kantu konna amazima ge gagenda okulaba nti tununula Buganda ne tubagamba nti temugoberera abantu abo. Tutabadde entalo nyingi naye manya nti we banagamba
ngamba nze nja kukumanya nsirike gwe naye wetunulemu tulabudde abantu abo abantu bakyamu oyo muntu Munyarwanda oyo muntu Murundi oyo muntu mubbi oyo muntu wankwe oyo muntu ayita mabega oyo muntu yali akola kino oyo muntu je bino bye bigendererwa bye abaganda baganya okuwulira ate gye bagendera gye batambulira okusukunula Buganda obusibulumi abaana basaddaakwa tebapulira ebintu bino nze bwe nsiriikirira mu nnyumba yange wano n'amaziga gatonnya kubanga abo abavubuka simanyi bamukadde simanyi basemakula baali beesiimisiza nga nange mwennyini ŋŋamba nti lazima tutuuse we tugenda okutokoseza emmundu buvuka nga boogera bulungi ddala bye boogera by'amazima naye nze natandika okulaba agatali mazima ne ŋŋamba bayogedde kino ne kiŋŋamba nti ate ffe n'ensi gye tulimu Bungereza oli buli weyekwasiza ku Bungereza mugende mubbire walala naye muli weyekwasa ffe buli akali wano wonna tukamanyi tebe gavumenti abawulire kasi takikwata nti Bungereza ogiyingizaamu ffe tujja giwandiikira Kaabe Queen Kaabe Kidali tujja muwandiikira tugendayo wali ne tumubuuza akana n'akataano emirembe gye tunoonya obubbi abantu muzuukuke mukole ebintu ebitambula sigamba nti omuntu n'akwata n'atunda ekiki n'ajja okubeera nti agenda kutaasa ensi obugagga bannange mulowooze kati mukirabe mirembe meka bamini baliriddawa bamini baliriddawa ne bano bajja ginda batandise okuwanjaga naye n'okwasa omuntu ne watabaawo kikoleddwa mutwalo fene wotukwasa miliyoni ya $1 ya pound ku Buganda tebugula ezo sente tezigula bipapula nchanja genda mbisanguza omwana obubi bigwewo obirye bigwewo naye eri ensi ttaka naye oli ne bakifuula kyanfuna tusanyusa okubalaba abazze ku kyoto mbalaba wano bayingidde ku kyoto kambanirize ku kyoto tubeerenga ekyoto kikwata osanga balina emigugu gye bazze najjo naye nga nja kubaaniriza abazze ku kyoto mwenna abazze ku kyoto mbaaniriza nnyo alina akazindaalo kajjeeko waliwo ne bendaba abakuba ku kyoto kuba ojjeeko nsobola okuyingiza ku kyoto mumpeewo akadakiika nsobole okubalamusa nsobole okuyingiza ono abadde ankonkona osobola omuyingiza naye kamuyingiza bw'oyo abadde ankonkona mwenna musooke musiriikirire musooke mbalamusize kubanga mbayingiriza kumu waliwo alina eko tetwagala eko eyo eriwa kuva mu Amerika Amerika manya nti golina eko eyo Ssaabasajja Kabaka awangaale mwenna abali ku kyoto nsanyuse okubawuliza nze nazze dda n'omugugu obwedda nfuuwa amaziga gajja nze ki gwenjija nagwo gwensumulula naye Ssaabasajja Kabaka awangaale mwenna abali ku kyoto abunde amiina bannange okugjako eddoboozi ndiwulidde nga lyaliriniya naye abalala siwulidde kunyega kwammwe kuddamu kwammwe agundegunde seba agundegunde
Ssaabasajja Wangala agunde sebo nakabali Boston golina ekoze ezigira naye tusanyusa okuwulira Ssaabasajja mbadde nzigobyeko zikyalimu kati tandisa okuwulyako sebo ondeetedde kansooke naawe ondeetedde kisebo kikyoze weetisse kukyoko nange kyembaddeko era kakati saawa eno mpuliriza ku rediyo Munnansi nga Lukandaman Musa yali ku rediyo Munnansi ng'ayogera ku byayogera naye nga nange omulamwa nakano ekiteeso kyoleeseeko okutubba nange kyengenda okwongerako n'abalala bongereko kubanga